Ando nakitadde muline. Okiwende jana nana wakotunulia. Nete mtufunza nnyo kamera. Minister kwa kasati. Minister mwaka sati. Subira kubanga ndi musingi oba in fact omusingi naguvuddemu dayade I mean wakyaliwo akabanga naye saagala kuba kusomola saawa zino njagala ngenda ndeka nsooka nseese ngenda okusomola ng'akawowo kakuba omuli nekyo baba basuubira she nnungi naye ekyawukanako ku eno tegenda kubanga eza bulijjo egenda kubeera kamera nga I mean egenda kubeera kyekye nagambye luli egenda kubeera show nga nnungi nnyo. Obukulembeze tonnava mu ddoboozi obw'abayimbi King Saha Asindi n'ettuluba eryo obululu bwakayiibwa emirundi ndowooza kati ebiri tulabe ne waliwo abantu n'abeesimbyesimbyeo abalala babitemu naye nga bitemu naye bw'aba yeesimbyewo kisoke naye ekikulu nti nze ndi wamu n'okuyiibwa kw'obwo obuntu twagala transparency kyekisooka twagala obwerufu tubeere nga paka banaafuna amazima kwani ne waba gwe wagambye bitemu naye kasaba nga akikoze mu butuufu mu bwerufu King Saha nakizeemu dda ddamu obuuza ekibuuzo King Saha nakizeemu dda kibaddiremu obulambulukufu King Saha si mu bubi nti oba nti sayidi omu si mwagala omulala mwagala nnyo nedda naye lwa nsonga omu yabwebwako omukisa omulala taguweebwangako kati mu nkola eyange mbirivingira nnyo mu muntu mu kyenji kasiteeba mbirivingira nnyo mu kulaba nti ono akozeeko noono osobola omuwa omukisa n'akolako waliyo ekibuuzo ekisigalidde omuyimbi yakooyedda of course mpulidde bulungi era ng'omuntu yenna yina bwe yandiwulidde okusinkana Katikiro omanyi oba otuuse waka Katikiro okimanyi bulungi David nga tetunawunzika ekisembayo King Saha y'omu ku mikwano gyo ali mu ggwanga era yeesimbye ku kalulu yatadde akayimba kawayita Zaakayo oba yakata wakawulirako nakawulirako kali katya ku ggwe kayimba kalungi awo wenyini wengattirako ennyimba za biifu zira gye zira z'abayimbi olwo lwa biifu lulina gye lugenda waliyo ne Matayo kakati babayo nawe muganda wange osobola okukola ani batulumaayo naye nga buli omu aba n'endowooza ye saagala kuyingirira nnyo ndowooza z'abantu kuba saliyo nga bakawandiika kati nze ku lwange nze ku ssaawa zino mbadde sinakola nnyimba za biifu ate ne bwe mba nkoze oluyimba lwa biifu nja kuba sigamba ggwe mba njiyiza buya sitore yange nenjiteekawo tonneesibangako olulala nti nagambye bannange abayimbi muwe King Saha batwalemuko King Saha yeeyogerera lwa nsonga muvubuka mukozi ne bw'otuuka ewu olaba nti akoze bulungi kitegeeza asobola okukola ate ebiragalalagala gwe nga bw'obinywa oyo omulabi oyo nga ye bw'abinywa just abikendeezeeko ate era King Saha akyali muvubuka muto asobola okubuulirirwa ebitonotono ebyo n'abikyusa wekaba nga akalagalalagala mwekali asobola okukakendeeza n'atukulembera ate bangi nnyo bafuzi bali mu biti binene bajjuza bubinika bwa caayi nga bulimu ebiragalalagala so bonna tubagambira wamu nti babikendeeze ne basigale ku mulamwa ate oguweereza eggwanga buli lwensanga bannabitone ekintu kino ntera okukyogera naye ngenda kukiddamu kubanga gwe mbadde sikusinkananga mu buntu
bw'obanga tomanyi nti nno okuyimba mulimu ne bw'oba olina eddoboozi eriringa ennyonza togendanga mu kuyimba. Bw'ogutwala nti mulimu gwe nannyini gwo gw'osooka okuguwa ekitiibwa. Okeera ku makya, mwe abayimbi mulina okeera ku makya ne mukola dduyiro. Tosobola kubanga oli muyimbi nga teweesobola. N'otuuyana obwongo ne bweta n'osobola okuyiiya obuyimba obunaatuwoomera. N'ojja ku stage ng'olina amaanyi. Amaanyi mukiyita vibe. Gwowa vibe abawagizi gwazze ku stage. Era nze nyana nembeera nebembeera ku TV ne ndaba omuyimbi nga zze ne mulaba nga yenna yakoowa dda yaggwayo dda. Tasobola kutuwa vibe. Omuyimbi bwe bakugamba nti ogenda kuyimba kati koomu, oteeka ogenda okuyimba kati koomu. Oteeka ogenda okuyimba kati koomu. Leka kugenda kukwata ebivulu 10. Tojja kubisobola. Sente ziwooma, tezikoowa. Buli omu azaagala. Tosobola kuzikkuta. Naye zino ezisoose wano ze zigenda okwononera erinnya kubanga tewasobodde kutuukayo abantu ne balwana erinnya lyo ne lifa. Kati erinnya bigenda lifa tekijja mangu. Kijja mpola mpola n'ogenda nga bakukoowa bakwetamwa. Omuntu eyali ayogerwako ogenda okulaba nga takyategeerekeka. Nkwebaza kubanze gwe nkulabanga atwala ekitone kyo ng'omulimo. Kyekifaananyi kyompa. Siwuliranko nga bagenda David Lutalo wuno bamusanze agudde eri atamidde. Oyinza okuba emunyenye mu kuyimba n'otamiira mu bantu. Abamu tebakimanyi naye tekisoboka. Bano abakusuutasuuta otambula n'abantu banyimba laba bano. Bano boolaba abakusuutasuuta ebasooka okuddukako. Bakuwaanawaana wano, bano bakuwaanawaana naye sebo baali ludda oli yayimba atya munno? Baliwa? Abo abakusindika tebe bwetubira be bakuddukako. Kasita otamiirukuka, olwana, oyogera ebitajja. Omuyimbi nga David Lutalo erinnya ly'olina nze nkulaba ng'omusajja omuyiiya, nkulaba ng'omusajja omunyiikivu, nkulaba ng'omusajja ayagala kyakola. Era owekitiibwa ono bwe yaŋŋambye nadde obudde njiiya buyiiye nno, emirimu mingi, obudde njiiya buyiiye. Awo nno nkwebaza okutegeera nti oli ku mulimu, era nkwebaza obuteekola busolosolo. Era nkusaba nga bwe nsaba ne bannabitone abalala babe n'amaddu mu mulimu gwabwe. Mu Luzungu to be sufficiently ambitious. Mube n'amaddu mu mulimu gwammwe. Okwogerako ku CBS, ku Terefayina, ku BBS tekimala. Ate ne tutumu, temukkiriza tutumu kubaziba maaso. Omanyi Muganda agamba nti akasukka omumiro tekabalwa, oba oguggwa teguba muka. Kyengezaako okugamba nti ettutumu bw'olifuna leero enkya abantu baba beerabidde. Kyengezaako okugamba eryaleero lireme kukuziba maaso obeere nga atanaakulifuna. Kubanga minisita akwogeddeko ng'obwetoowaze. Obwetoowaze ye ntandikwa y'emirimu gyonna. Nze kyensaba okole, kyensaba abayimbi baano mundaba oluusi bwe nfuna akadde n'enzijja mu bintu byammwe kubanga njagala mutegeere nti mulimu. Neyanziza nnyo omukisa guno minisita wange. Nkwebaza nnyo Katikiro kumpa omukisa guno. Mukama akuwangaaze, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Era nga bw'agambye minisita, ekintu ky'okukwatira awamu naddala nga tukulaakulanya Buganda kubanga yesoose okutuwa omukisa. Ye nadde njogerako n'omuntu omu n'aŋŋamba, in fact ne mugamba nti CBS
terefayina bwe bitakubako oba owulira nga waliwo ekimiisinga mu muziki ng'enjogera y'ennaku zino bweri tuguyita muziki Katikiro, oba owulira nga waliwo ekimiisinga oyagala bakubeko, Katikiro Ssaabasajja Kabaka mutwebalize kuba eddoboozi lyo lituuka nga ddene nnyo okuteekawo platforms ezo. Platforms ziba zitabatekazi emikutu emikutu egyo egisobodde okutumbula ebitone byaffe n'okuba nga naffe tubaako we tutuuse. Manyi nti kigendererwa kyammwe nga gavumenti eno okubeera nti ebitone by'abavubuka bitumbuka, era nkirabira ne ku mukisa guno gw'ompadde okikola lwakuba nti oyagala okutumbula abavubuka nga Buganda alina okutwaliza awamu. Weebale nnyo, weebalire ddala, era naffe tugenda nenga tekwogereka kati nibulala naye batukkirize tugule